Kale kano kakuyambako kukyusa ku bigambo ebimu ebituteganya tubiteeke mu lulimi lwaffe. Nteekerako TV eyo ne remote eyo ginkwasize ddala nkyuse channel ja mu luzungu emboozi eyo ogiyite mu Luganda. Nteerako TV eyo ne remote eyo oginkwase wano nkyuse channel. Waliyo mukono eyo abato TV mugimanyi mu Luganda. Waliyo mukono eyo abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka. Papa naye yeewunaganya agamba ate kati TV buliko tugiyita TV abasajja baagala tugiyite ki. Ebintu byakiziriba nogagonja omwokere mu ssasa wano naye ndowooza muyiga bannange abato muyiga tugende mu maaso. Kale gwe muba mugiwadde omutuka abakulu wali wagezaako ate nno abato baagala okuba nnoga wano balina ngeri basoomooza wano. Owange kino kimpa essanyu tandikira kwonya wano tandikira kwoya bayayaana oya otyo ate owokubiri oyo zenjagadde gwe baabi atidde omuzindaalo. Kale ntuuze oziibye otya oba ziibye otya era oli bulungi erinnya oli mulongo obwedda mulongo tuyambeko wamma ndize mu Luzungu ndize mu Luganda eki uliriza mulongo uliriza goberera kagende kuwonda waddako nteerako TV eyo ne remote oginkwase nkyuse channel. Lunabe lwennyini ate n'abanga akuba enduga asabye bamuddiremu ku kibuuzo. Nteerako TV eyo ne remote oginkwase nkyuse channel. Balina n'alimoota oginka agezezzaako waliyo omukono ate ekirungi mwana wange ala wano njagala abanywemu akendo bagadde kwa mwaka n'abasa bikongoliro. nsaba kunziramu ku kibuuzo. Nsaba kunziriramu si kunziramu nsaba kunziriramu. Nsaba kunziriramu ku kibuuzo. Nteerako TV eyo ne remote oginkwase nkyuse channel. Agambye akachano mbu wagiseemu kawagike yakawuliddemu kabaddemu okuva ku ntandikwa otyo. Teerako tayagala abawabuzi muyitiridde ebyasira ebyembwa mumuleke alwanagane na kibuuzo kye. teerako terefayini eyo onkwase n'akabimbi ako kyusa omukutu. Okirabye ebisooka mu mwana tu agezezzaako nnyo ate ekisembyeyo n'akibawulira. Mwana mugezi oyo weewaawo. Wabaddeyo omulala ayagala okukyaŋŋanga waliwo gwe banzigiridde wano ngaali mu mikwesese bulala ali kuzimu simanyi kiki ekyabunawudde okutuula ene gye batamulaba tayagala kweramba nnyo lujja anti seba amannya go
otuwe ne answer. Amanya n'eddoboozi nze Katembe. Weewaawo. Saba kunzira mu kibuga. Nteerako TV eyo ne remote eyo ginkwase nkyuse channel. Nteerako telefayina eyo. Ompeereze ne kawuba mikutu eyo. Nkyuse omukutu. Omwami we mwebaza okugezaako kubanga ebigambo bingi tubiringa. Waliwo akakyakulukidde naye ono omusajja Katende musajja ndasajja ng'omugogo ogutta ensozi n'obuyamba. Weewaawo kyalemeddeyo. Waliyo omukono gyebudde. Bwa mwana nno wa buwala kumpi awo ne woovudde yagamba ekyo nkyewulira. Leka akisesebule okufaananako akekeyo amata ne bwasesebule ejjanda. Weewaawo nteerako TV eyo ne remote oginkwase nkyuse channel. Nteerako telefayina eyo n'akakyusa okangwase nkyuse omukutu. Webale kugezaako tuwe bulinnya byo. Mumuwenga. Joanna Juma Empanga. Joanna Juma Empanga. Nalyo nina okweyongerako. Empanga nalyo kitegeeza omuntu omuwanvu. Naawe bw'otyo nti kimuwanvu totulaba kikibula tolaba kyobuuzani endiga yazaala mumeka oyo mwerabiddeko naaga. Ssebo nsaba otuyambeko ng'osinziira eyo ekikuze ekyo okitumalyeyo. Kati mukulu ssebo tutemeetememu. weewaawo teme kugenda muwaawalo ng'essolo eggumba bwe lidduka teryebalira anti teririna baana mabega. essebo kaakati TV eyo twandigiyise endaza bubaka awo mwanditaddewo engalo kubanga era etuwa obubaka obw'enjawulo oba endaga bifaananyi nakyo kikola remote eyo olw'okuba nti osinziira eno gwe n'olagira TV eyo ekole by'oyagala ne bw'oba mu kinaabiro otumbula eddoboozi tugiyita enfugira wala. Weewaawo ako ke kasinze okubawangula mu byonna. ak'omukutu ffenna twakawuse buva olulimi Oluganda. Ate sebyuma ono mwagadde essebu takandaalirira obugalo bwo bw'aba yabukuwadde dda naye nga yayinayo kyeri ayanukudde. Ninakola olube lujja bw'ate munnange waliwo olugero lugamba nti essebu segayonga buwala nti naye baligamuyonga ate ye abaza mapaapaali nago mabeeri. essebu aba ayonga akannyina era nga naye ajja kuyonsa akasembayo mu bakulu. era ŋŋambira omwana oyo agende mu nnyumba andeetere umbrella yange mwagudde dda nga nakatandika andeetere ne kooti yange ne stokisi zange abange bwe mba nnyumya ne jjajjange wali ekapeeka papa ye nga tabitegeera umbrella oba gwe gyoyita manvuuli stokisi ne kooti muteerawo bigambo ki? ze ntandise okusiira ngenda omukulu kiyiribyo oba omubyakira mu bikalabaana ye yagambye dda kansimbe nayanza ssebo weewaawo ngendera mu nnyumba eyo essebo ondeetera etamusiya yange pulira n'ekizibaawo kyange weewaawo n'ennyambalizo zange mumukubire mu ngalo ez'amaanyi kamukokka tekamuzinyiza oluguki. ati munnange togaya bitono akabege enjovu kabakankanawa kakukunyi ng'egweri weewaawo awo agwiridde naye nga stokisi twandiziise enkampa kampa weewaawo